kyeziba zibasanga abanoonyayo ebigoye ne babitungisa ne babyambala mu bye biraga nti balina Kristo. Kristo talabikira mu kotoni. Kristo talabikira mu kopolini. Kristo talabikira mu lineni. Kristo talabikira mu biteeteeyi. Si wa maganduula. Bw'okkiriza Kristo nannyikira mu bulamu bwe kye bayita okubatizibwa. Kubanga mmwe mwenna ababatizibwa okuyingira mu Kristo. Na kino njagala okyawule. Waliwo okubatizibwa okuyingira mu mazzi. Bangi ababatiziddwa ne bayingira mu mazzi bali ebisiyaga. Singa baali babatiziddwa kuyingira mu Kristo tebandikutte ku kisiyaga. Weera weegendereze nnyo gw'ayagala okubatizibwa. Kristo y'omubatiziddwamu oba onoonya kugenda mu kidiba. Ababatizibwa okuyingira mu Kristo banjawulo okuba abatizibwa okuyingira mu mazzi. Era tebakulimba nti bw'ogenda mu mazzi olwo omaze okuwangula eggulu. Abasumba abafere bonna babatizibwa mu mazzi. Abavubuka bangi abasudde abawala mu kyaki ababakwana. Mu kyaki mulimu obwenzi. Ababasuula bayingira mu mazzi. Abawala abasuula abavubuka kubanga bonna basuulangana bonna bayingira mu mazzi. Abalagula ebyobulimba bonna bayingira mu mazzi. Ekyo tekitegeeza nti tobatizibwa kuyingira mu mazzi. Kitegeeza kimu kyokka. Teweetantala kubatizibwa mu mazzi nga tonnabatizibwa mu Kristo.